Ekinsanyusiza tugenda kuzimba ku lwazi si ku musenyu. Kale tukakasiriza ddala ti ennyumba eno egenda kuzimbibwa ku lwazi Yesu Kristo yennyini. Kale katugisabire omukisa. Omukebeza ali munda Nakulawo nakwasa Omulabirizi kati akwasiza Omulabirizi ekisumuluzo. Kati Omulabirizi agenda kusala akaguwa alyoke ayingire munda mu kanisa era yasooka. Abayimbi tujja kuyimba oluyimba olwo kati musize ebitundu bibiri Omulabirizi agenda eyimba olutaali. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kale katuyimbe. Amina. Omukisa okuva eri Omwana emirembe gyonna gubeerenga ku kanisa eno. Amina. Omukisa okuva eri Omwoyo Omutukuvu omusanyusa gubeerenga ku kanisa eno. Amina. Tugitongoza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Mukono Diocese St. John Nyenga Church of Uganda Nyenga Parish ekanisa eno olebira byonna gyebakwasa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Abenyenga netuwulira obululu obw'amaanyi. Akati mu peji ey'ekumi tugenda kuyimirira tuyimbe. Tunatuula nga engalo z'amaanyi kama yeebazibwe. Nja kugenda mbibuuka gye tulaga eyo bammwe baweereza bannange ababuulizi abantu ba Katonda mwenna Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Omukisa guno okubaaniriza mwenna ku lunaku luno olukulu ennyo mu bulamu bwaffe okusaasira ntuusa okusaasira eri bonna ebintu ebyekanamye ekitali kyangu. Mukadde wange Kitaffe Katonda
tusasira abanafu waliwo wano Mary Mwanje Reserve Brand Naftali Patrick Kayemba second Nazari Kange ye tata Daudi Ndawula mama ye Alice oluberere okutuka mu kyokusatu Nyenga Kigudu kya Uganda Primary School 3 mu 1985 Kanju ekitundu ekisooka mu kukula nga ndi mu mikono gya senga ndala okuyisa omwenge n'olwekyo emirimu gino okutunda bbiya walagi sigala okuyisa amagwa okamuliza nasani waisukirawa kati omugezi ye yali ow'omuluka nga nagwo gwannema neyo Katonda yambi ayi Katonda ayinza byonna ow'okusaasira eri Katonda n'oluvannyuma ajja genda wali ku mulyango ate namwe abatudde awali ejjinja mwena muveewo ejja kubasagenda n'olwekyo kambasabe tweteeketeeke Sebo Taata Omulabirizi the Right Reverend James William Sebagala ne Mama Tezera tusanyuse nnyo okubalaba obugalo obw'obulira bakwaniriza nnyo simba ne Kaakati Omulabirizi kyagenda okukola kwe kuwaayo ekkanisa akasi naye tugenda kwetoloola esatu kati mu kwetoloola bali abeera mu maaso ge ffenna tusigala mabega nga tumugoberera awo mulaba bwe batadde akawero wali ku ddirisa liri labirira ayi Mukama omwana wo n'ekisa kye kiva mu ggulu anyikirenga okubeerawo emirembe gyonna era omwongerengako omwoyo omutukuvu okutuusa watuuka mu bwakabaka bwo obutaliggwa. Labirira Mukama omwana n'ekisa kye kiva mu ggulu anyikirenga okubeerawo emirembe gyonna era omwongerengako omwoyo omutukuvu okutuusa watuuka mu bwakabaka bwo obutaliggwaawo. Amagezi nga mwegulira ebbanga kubanga ennaku omusanvu Mukama waffe Yesu Kristo n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna era kukwasa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukono eri omwagalwa waffe mu Kristo kubanga omulimu gwa senga gwali gwa kutunda bbaala. Akaseera akazibu nakafuna bwe natwala kasooli olw'okukamula mu kkete okumusa ku kyuma amasannyalaze ne gankuba ne gampalula okuntuusa ku kyuma okuteekebwa ekutiya omuyiko obuwunga amapeesa g'essaati gonna gakutukako okukkakkana ng'amasannyalaze gankubye ku misumaali okutungibwa ekutiya omuyiko obuwunga emisumaali ne ginjuza omutwe mu kyenyi. Omukozi n'ayanguwa okuzikiza mashini era yenkovu gye mulaba mu kyenyi. Akaseera ako nali sifaananika olw'omusaayi n'ebiwundu
ne banzirusa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi n'ebbanga lya myaka 2 okugenda mu maaso okukola ku ebyo ebyetaagisa wonna mu Busumba nga mmaliriza. Taata Omulabirizi, twebaza obuweereza bw'otukozeemu ne bw'otukyatukolamo olwaleero bwonna ekisa kya Katonda kyongere okuwanirira. Nebaza nnyo abaweereza ababuulizi olw'obumu, nebaza Abakiristayo okumirira naffe bulijjo naye mu mukolo okuyimirira naffe bulijjo mu mukolo guno, naye mu mukolo guno mutaddemu amaanyi, okwagala ate n'okutwagala nga famire bye mutukoledde byonna tusiimye nnyo. Njagala okwebaza ennyo olukiiko luteesa beebaza olwaka social distance ke mukoze era ne batujjukiza SOPs zonna mufuba okulaba abaana bajja okusibwako emikono sanitize, ate fuba okulaba nga masiki yo ogisise eri waggulu wa nnyindo yo. Oba tonnakikola tojjana okusibwako mikono. Oba tolina masiki saawa gende bagikugulye. Ekirala twagala okubasaba kubanga batudde nabo bavudde oba oli awo bitundu ebitali bimu naye batuganye okukwata mu ngalo. Twewale byonna ebiyinza okuleeta obulwadde obwo. Mukama atukuume nga tukyali balamu. Baagaliza okusinza